Tubalamusizza nnyo tubeebaza emirimu gye mukola tubasaasira ate ebizibu emutuuseemu tubagaliza omwaka guno gubeere gwa bibala. Erinnya Kizito Moses Kambobbi nga nvudde mu kitongole kya Buganda Land Board. Buganda Land Board nno ky'ekitongole kivunaanyizibwa okulabirira, okukuuma, okulaakulanya n'okubudaabuda abantu abali ku ttaka lya Kabaka. Ekyo nno kigambo kikulu nnyo. Waliwo abuuzizza nti nze ekyapa kye nnina ate kuliko abantu. Ekyapa okubeerako abantu kiri emirundi ebiri. Oyinza okufuna ekyapa n'okifuna awali abantu. Ekyo nno abantu baba tebakkirizza kimenya mateeka. Ate waliwo n'abantu okusenga mu kyapa ky'omuntu. Kiba kimenya mateeka gwe okusenga abantu omuntu w'alina ekyapa. Naye bwe tufuna ensonga bw'etyo tutera okuyita oyo alina ekyapa ne tuyita n'abo abakituddeko ne tubatabaganya ne tugamba oli asobola okusigaza ekyo ky'alina bano ne beetongola oba ye n'abasasulira busuulu bonna bonna najja n'asasulwa mu Buganda Land Board esente ez'omuzindo. Ebyembi abasinga tetwagala kuwuliziganya n'oyo yafuna ekyapa. Watu tulina okukola okunoonyereza tumenye nti gwe ekyapa gwaso wakifuna waliwo abantu oba abantu be bajja ne basenga mu kyapa kyo. Kuba abantu bangi ennaku zino beesenza nga tebafunye lukusa, nga tebafunye kulungamizibwa nannyini ttaka. Kyetuva tukubiriza abantu nga tonnagula kibanja sooka ogende wa nannyini ttaka ajja kulungamya ti munnaffe awoyagala okusenga ate nga waliwo ekyapa. Kyetuva tukikola nnyo mu Kyaddondo ne Busiro nti bwe tuba tuwandiisa omuntu tuwandiisa ne tupunta nga bwe nabategeeza emabegako ti okupunta gwe kujjayo ekifaananyi kituufu oba ogenda okusenga baapuntawo dda oba waliwo ekyapa oba waliwo enteekateeka yonna ey'omuggundu. N'olwekyo nga tonnasenga sooka weebuuze ku nannyini ttaka ng'etteeka bwe liragira. Mwebale tulaba Ssaabasajja Kabaka awangaale.